Empaka zino z'ekikopo kya Afirika ezigenda okuggyibwako akawo ku ssaawa 5 ez'ekiro mu kibuga Cairo nga bannyinimu aba Misiri bugenda kubeefuka n'eggwanga lya Zimbabwe. Zino ze z'omulundi ogwa-32 era ky'ekikopo ekisinga amaanyi ku lukalu lwa Afirika. Wadde ng'empaka zino zinyumira abangi, kyokka ab'ebyokwerinda balabudde bannayuganda okubeera abeegendereza baleme kwerabira ekyagwa mu ggwanga mu mwaka gwa 2010 abatujju bwe baakuba bbomu ku Ethiopian village e Kabalagala ne Rugogo ng'abantu baali balaba ekikopo ky'ensi yonna abakonokkiriza mu 8 ne bafa. Twogeddeko ne Pauline Namayenga y'amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga n'ategeeza nga bali obulindalo okwaŋŋanga embeera yonna, kyokka n'ajjukiza abalabi b'omupiira kugenda mu bifo ebyo byokka bibeekakasa nti birimu ebyokwerinda ebimala. Munyumira omupiira tetuganye naye nga mugunyumire nga muli beegenderevu nnyo kubanga amaaso gammwe n'amatu kyekikulu nnyo mu kulwanyisa obuzibu bwonna, oba obuzibu obw'obutujju oba obuzibu bwonna. Ono agambye nti ebifo byonna ebisinga okubaamu abantu abangi baabiwadde balina okugoberera nga bakwasaganya abantu abayingira mu bifo byabwe. Bw'atyo n'asaba abaddukanya ebifo bino okufuna abantu abakugu mu kwekebejja ebintu ebitali bimu. Tubasaba nti guidelines zino ze twabawa muziteeke mu nkola, ate mugezeeko nnyo okulaba nti ebifo byammwe bwe muba nga mukozesa security guards mubere nga mubajja mu companies entuufu. Mu ngeri emu tusobodde okwogerako ne bannayuganda ne batuwa ku ndowooza zaabwe butya bwe basuubira ttiimu y'eggwanga okukola nga bano n'omubadde Muhammad bazirengedde ng'ono musajja aludde nnyo mu nzirukanya y'omupiira ogwa Uganda era aliko byatubuulidde. Ono ategeezezza nga Cranes bw'ejja okuva mu kibinja olw'enteekateeka ennungi okwowokanako n'empaka ezasooka 2017. Ttiimu ekuze abasambi bonna baliko ttiimu nze bala abasambi bakulu basajja bakulu kati so kyensula nti balina experience emala bajja kuteekako fight eyinza okuba nti kuno bajja kulwanako okusinga we babadde balwana bulijjo. Kikona avumidde ekyattiimu okugenda amangu mu ggwanga lya United Arab Emirates n'ategeeza nga bwe kirina engeri gye kikosaamu enkambi n'okugootaanya abasambi. Bw'oyita ttiimu nebeera mu kampu okumala ebbanga efuna ebizibu kiringanga naye wano bw'oba wano ne bagamba nti ogenze ku post primary ne bwe baya wiiki emu ogenda okulaba ku Lwokutaano oba okwoye oyagala kuddaka. Kati abasambi okuteeka abasambi mu kampu eyo nkola si ya emyaka si ya mirembe gino yadda kyobalaba nti clubs zonna ne professionals babata 2 days to the game kubanga bazirengedde akkiriziganyiza n'abamu ku bawagizi nga bagamba nti Cranes yakuva mu kibinja newankubadde nga ttiimu eziri mu kibinja kino omuli Misiri, abategesi wamu ne DR Congo z'amaanyi okwakanako ku Zimbabwe. Tulina chance esobokosa best loser kati naye jjukira group yaffe erimu abategesi already nze nganze ekyo ndaba kyewiki ateeka okuba omupiira ogwo lwansonga Uganda y'amaanyi okusinga Congo bali abakongo tebalina nawe maanyi. Nze okuva mu kibinja kino kyerimu kuba maaso gyeraga eri abasajja bakabejja ate omanyi ekikyo kyo kiba kikyo naye abasajja betugenda mbo akamenyo. Ogwa Cranes ogusooka mu kibinja kino kwa lunaku lwankya ku ssaawa 10 n'emwezi akawungezi. Gerard Mutumba, Deuta TV Amasukulumu.